ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwe tukubye emabega omutukuvu Papa Francis ow'Ebibiri-6 mu kkanisa y'Abakatuliki e Roma yava mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okulumbibwa stroke eyamutwala mu kkoma omutima gwe ne guzikira. Open Popemobile to kiss babies, even getting out to bless a disabled man. Ng'olwaleero bakaliddinaali 133 abatasukka myaka 80 batuula mu Sistine Chapel okulonda Papa w'Ekereziya y'Abakatuliki ow'Ebibiri-67. Okulonda kuno n'endaba yakwezza ekyuka olw'emirembe egy'enjawulo egizze gikyuka olw'obugunjufu, ebyobufuzi n'enguzi oluusi okuyingira mu kulonda kuno. Okulonda kubeerawo nga bakaliddinaali bano baawulwa ku nsi ne beekweka mu Sistine Chapel watali kuwuliza biri ku nsi, ng'okulonda bwe kuggwa kisobola okutwala ebbanga lya nnaku, sabbiiti, myezi oba myaka nga Papa omujja tannalangirirwa. Oluvannyuma lw'okukuba obululu emirundi 33, Papa alangirirwa singa abeera awezezza obululu obusukka mu 200, nga singa abeera tabuwezezza baddamu okulonda, wabula ku luno batwalako 2 bokka abasinga obululu obungi ne babbinkana. Okusinziira ku firimu y'Omumerika Edward Berger eyitibwa Conclave yafulumizibwa mu Oktoba omwaka oguwedde, erambika engeri ebyobufuzi gye biyingiridde ensalawo y'amadiini eteetengeredde n'engeri abakulembeze b'amadiini gye balondebwamu mu ngeri y'amankwetu okusobola okutuukiriza ebigendererwa by'abantu b'olubatu, ekireetawo obunkenke naddala bwe kituuka mu kulonda Papa okuliwo olwaleero. Mu byafaayo by'okulonda Papa waliwo ebitajja kwerabirwa ng'okulonda okwaliwo mu 1286 ku kyalo Viterbo mu masekati ga Italy okwatwala emyaka 2 n'emyezi 8 ng'abakkiriza abaali abakambwe ne bakaliddinaali bano baabaggalirayo mu kizimbe mwe baali bakolera okulonda ne bakendeeza ne ku mmere gye baali babawa. Oluvannyuma ekizimbe mwe baali ne bakibambulako amabaati nga babasindiikiriza okwanguya okulonda. Mu byasa ebizze biyita birese Ekereziya ng'erumbiddwa obutabanguko mu kulonda omukulembeze waayo olw'okweyagaliza olw'ebirungi ebijjira ku bukulu buno ng'obuyinza, obugagga n'ebirala, nga kireka akakiiko akalonda Papa ku bunkenke kubanga mu butanwa basobola okulonda Papa n'akkakkanya ekitiibwa ky'Ekereziya. Ibrahim Sebunya, Leuta TV ya Masukkulumu.